Nawunya omusajja ngamba nti singa omukazi owange tayima. Omubiri gw'omukazi bwe ngutunuulira bati naddala ogwange bwe mba ngutunuulidde kale manyi ntera nnyo okwagala okutunuulira omubiri gwange. I love my body by the way. Bwe ntunuulira omubiri gw'omukazi bwe guti ngenda ne neebuuza omusajja ngamba nti nze omukazi annemye okuyima. Omukazi gw'osobola okuyimya n'ebigambo, omukazi gw'osobola okuyimya n'empunyayo. Kale tuve ku ebyo naye senga nze wange alabika tanjagala omukazi nawaba takwagala. Omanyi waliwo kye tuyita omubiri okurespondinga ku kintu kyeguwulira nga si nti kubanga akwagala but gulina okurespondinga. For example njagala nkubuulira emmana etoba not because omukazi akwagala sometimes oba kubanga omukazi agala but etoba because it is a response to sexual arousal. Omuwala oba omukazi baba bagenda muleepinga oba nga bagenda mukwata okimanyi nti emmana etoba. Okimanyi nti tebeera nkalukalu. Ekisooka yo natural ebeera n'amazzi. Awakanya kyenjogera osobola ogenda n'okinyonyerezaako. Ago amazzi agakolebwa mu mmana galiwo kwetegekera kigenda kuddako mukira kuyingira. Oba ontegeera mukira kola kuyingira. Kati kanji ku breaking it down kati. Omukazi gw'obeera ne katutunulire malaaya. Eya malaaya bazina nkalu, malaaya aba kulina mu feeling. Omukazi okumutuusa ku ntikko oba okumuzina n'anyumirwa alina kubeera ng'akulina mu feeling ng'akwagala. Kyokka omukazi emmana okutoba ne bw'aba takwagala kasita oba ng'omanyi the right button to press. Tuva ku bino kuba kati omukazi waba akwagala osobola omuyimya n'ebigambo it is easier. N'ayima. Omukazi waba akwagala osobola okumuyimya n'empunyayo oba n'endabikayo n'ayima. Waba takwagala you have to put in extra work. Oyina kumukwata ku mapeesa ewatuufu. N'ayima. Ngenda kubuuza omukazi alaba kinaakukka emmana n'etoba ky'ogamba aba ali kulaba oyo omusajja ng'amwagala gwali okulaba ogwo omukira oba olowooza aba atobye kuba abatunuulidde emmana ya mukazi munno okuggyako nga be bano abakazi abeegomba bakazi bannaabwe era we tolinza musanga alaba kinaakukka ow'omusajja n'omukazi agenda kulaba kinaakukka owa mukazi na mukazi naye otuula n'olaba katambi k'omusajja ng'awuuba omukira bw'ati n'oyima naye nga si bbaawo tomuyinako feeling tomwagala nga n'okumumanya tomumanyi. Kati kye tuyita amaanyi g'emmana. Omukazi ng'akulemya atya okutobya ng'ayina enfuli ng'ayina omusino ng'ayina amatama nga gonna gali awo wansi bwe gati mu layini n'akulemya okutobya. Bannaye muyige okuweeweeta abakyala ebiri purposeful like not just far muweeweeta with purpose nti wenkutte awo wenyini nti wokutte wabba bagamba bati gwakutte gwabba nkutte enywezezza kwasizaawo. Bw'oba olina omukyala mu kikolwa ky'omukwano bw'oba olina omukyala nga mugenda kwezina ng'agaanye okutoba muva ku bino bye munuunanuuna emimwa temumanyi na kuginuuna. Muweeweete bw'olaba nga tarespondi nga kkirrirako wansi kwata ku nfuli ozisikeesikemu bw'oti enfuli ng'enyuma enfuli ng'ewooma enfuli ng'eyimisa. Olaba gwe kennyini nannyinizo gwazikwatako okuzisika n'oyima kati ate olwo omusajja nga yakwatako. Omusino wanene bw'omala okumusikasika ku nfuli omusino ogenda kwerega gira bw'oti kwatako bw'oti mpolampola ku musino oyiseeko kagalo. Kale togwa bakuli kiri obukenze singa siri muntu wa bakuli zisaagala bakuli sirina gwe nkaka bakuli. Ebbakuli yeetaaga ng'ogyagala bw'oba togiyinamu feeling nga togyagala gireke tojja kugisobola. Naye bw'oba ng'ogyagala ng'era togiyinaako buzibu ebbakuli terina buzibu. Terina buzibu yadde n'omulundi n'ogumu. Muweeweete ku bifulifuli okwo omuweeweete ku matamatama oganyigenyigemu bati ne bagamba tuganyiga masaagi bwetuti oganyigenyigemuko ku masaagi. Olaba omuntu waafa obuwoomi olabe munno bw'akaaba bwasikina bwalaajana bwagwayo bwagweri bwasansabaga. Muwaaneko. Muyige okuwaana ku baagalwa bammwe. Muyige okuwaana ku bakyala bammwe. You know? Kati ate naddala nga mukyalawo. Olaba omuwala omusanga mu bbaala. Ogizina nkalu abaakwagala. Just mubiri gurespondinga nga bw'olaba okusikina bwe turespondinga ku kusikina. Omukazi atandika okusikina nga takwagala. Kubanga essaawa yalobooza ekyo ekikolwa kye mulimu kyekiri omuleetera okusikira kati ky'oba olaba aba asobola okusikina kati n'emmana okutoba ebiseera ebisinga
bw'abanga omukyala nti tanjagala tofokasinga nnyo ku ekyo tofokasinga kunyumirwa etobe enneme giziranga nkalu ng'ayina amabeere ebbeere ne weriba lyago munnange lirimu fiiringi kunywa nto kuno bw'oyisaako bw'oti mpolampola n'olisikasikamukko bw'oti n'olikubakubako bw'oti omukazi yenayina naggwamu yenayina n'aleba bakiyita kuleba oba bakiyita kuyeba yena n'ayeba nga takyajjukira nti gwe gwali naye ssekajigwo waabwe takwagala kati bano abaizina bifriend bayesimenye friend with the benefit beeyagala omukazi nkinnyonnyola bulungi bw'aba akuyinamu fiiringi ne bw'otamukwatako atoba bw'aba akuyinamu fiiringi n'eddoboozi lyo limuyimisa bw'aba akuyinako fiiringi n'empunya yemuwunyisa naye omukazi nga takuyinamu fiiringi liya wange olina kukwata mu bifo ebituufu tulina ebifo ku mubiri gwaffe nga naye kennyini bw'akwatawo bw'ati tasigala kiki mu mbala kasomono mu bisambi kerera wansi omuyiseeko mpolampola topapa mpolampola bw'oti ne bw'omuwandiika mu buwandiisi kagamba I love you just ng'okawandiisa kwata mu mmana ojja owandiike ogiddemu ogiyiseemu olugalo ojja owandiike oddemu ogiyiseemu olugalo bw'oti omala oluyingizeeyo olusunsekeyo bw'oti kati oluzannyiseekoko waggulu awo awo kawumpo k'emmana oveewo ojja oyambuke ku musino oguweeweete ajja kuba yayasamiza dda amagulu nga gamba mukwano leeta omukiro oyingire enfa ng'obuwomi bumutta nga yeetegese mulekerawo okubeera mu kikolwa ky'omukwano n'abantu ng'emmana nkalu gwe ng'ozina nga bw'otekeko amalusu bannange saagala malusu mu mmana saagala emmana nga bw'ogiraba yonna bw'ogiraba eyo kasita omukono oguteeka ewatuufu egenda kutoba omukazi agenda kuwoomerwa ate nawe ogenda kuwoomerwa ye kaakati mbuuza gwagizina nga nkalu gwe tekumenyanga gw'omuntu nze ndaba ebemmenya bwe manga nze nannyini mmana nga banzinanga omukira nga gunkolobola nze saagala mukira kunkolobola saagala ddala mukira kunkolobola muyige okubeera ng'osobola okunyoonya omukyala ate mu ngeri eri very romantic mulekerawo okubeera nga mukwata ku bbeere omukono gwe gujja ku bbeere n'oguzaako wano mu bisambi ye mugenda nayeeyo mukwata ne ku mabere kunuuna mimwe kuyingira mmana aye omunene bw'ogiyingira bwetyo bweba eri hereza era etoba kasita editekitinga omukira nti guyingidde posiko nga teri hereze anyways nze nenesigalira nga nze Senga Faith wamwe 256 Senga Faith 256 audio eno oba video kyonna ky'oba owulidde gy'oba okisanze omanya kivudde ku YouTube channel oba ku Facebook page oba ku TikTok account nga biri mu mannya ga Senga Faith 256 baagala nnyo temujjangu ku bantu bange abalungi